tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Omaliriza nzo kuba ngoli ku final testing 1 2 atandise bamwe bwana Yusufu obave konkwaliriza omulabi wa Lugonvu's Show. Essanyu lye tulina amawulire amalungi sibanga ko musanyufu nga bwendi nalwaleero abantu bange babanga basanyufu nange mba musanyufu. Abalabi ba Lugonvu's Show babanga basanyufu nange mba musanyufu. Tukwaniriza abantu bangi baluddenga banga nti mwami Lugonvu obusobozi bwange bw'empigi naye njagala wensobola okuzimba obuzigo bw'abapangisa ne bwe nteekawo buddabulumu bwange busatu nga nange wensula nkufuniddewo ku bukadde 7 wokka. Obampa by'okuwa amawulire topapye si papye kyekyo tufunye mu mpigi Town Council ku bukadde 7 bwokka ng'osobola okufuna wooteeka ennyumba z'abapangisa ng'osobola okussaawo ddabonya naawe n'osulawo ne kusigalako n'olujja. Bwana Yusufu kulikayo nvuddeyo kulikayo naye oluvudde mu ttale paka wano tuliwuliddemu amataliso tugase ebbali. Bwana Yusufu yeraga nti nze kansigale nga bwendi ekikulu kanzije nsomesa abantu. Sooka obuze ku Bunnayuganda omubulire wawutuze. Weebalire ddala abalabi baffe, abagoberezi baffe aba Lugonvu's Show ne bapakyesazi baffe mu Lugonvu Property Consultants. Bwe gutyo bwe guli n'olwaleero tugobye bumale mutusonyiwe bwetyo bwe tufaanaganya olwaleero ate gwatingambe tufaanaganamu tuva mu ttale tusabuukuludde ng'omukulu bw'abategeezezza amazima bwe kiri. Tukkalire tusome pulogulaamu yaffe manya ettaka lyo. Amanya Mukasa Yusufu agonchaga bagamba ate era nze mupunta wamwe ze musaveya wamwe owa bulijjo. Kituufu kulikayo nvuddeyo era nkyavuddeyo. Twetondera Lungala Estate yakoze etya eyo chwe yawaddewo ku Lungala Estate. Ebigambo byabadde bingi. Mwami Lugonvu ndesewa kakati nzondekeddani. Mwami Lugonvu tomanyi kyenkoze. Mwami Lugonvu nze sifunye ettaka ne tugamba katuyiye. Ate era bwe gwali ku Mpambire Estate anti bajja ne balindiikiriza ate nga okimanyi kyennindiikiriza. Yakutuza semitego. Yassawa semitego oba yakutuza semitego ekimu ku bibiri. Naye kitegeeza ki nti kwanguyirira naye nga topapa. Naye nga topapa. Kwanguyira naye nga topapa. Kuba mwangu naye nga topapa. Era mwawula okwanguwa n'okupapa. Ekyapa kyaffe twabagamba nti ettaka ne bwe tuba nga tubawadde fuuti 5 ku 5 Mwami Lugonvu yabeera landlord wammwe. Butereevu. Si byo nti ate kaakati wanaaba yate landlord omulala. Ojja kukwatayo ekkanzu w'omutaka ate kaakati simanya weegule ate kaakati omutwalo nze siina mutwalo siina lizi. Abantu bonna abaguze ploti zaffe wadde fuuti 5 ku 5 tubeeramu akawaayiro akakulaga nti wadde tasobola kufuna kyapa olw'obunene bw'ettaka lyaguze. Aguze mu ttaka si kibanja. Era agreement gye tukolebereraga nti tukuguzizza ettaka tetuguzizza kibanja. Si bino nti simanyi endagaano y'okugula poloti ettaka ebeera ttaka. Omanyi abantu bagambe neera bongere okutegeera baawule wakati w'ettaka ekibanja ne poloti. Bitunnyonnyole. Ekibanja kisigala kibanja kyo kisigala kyakola ki kikubanja kikoma ku ndagaano wakati wo wuuyo akuguzizza oba akwazise. Kyo kisoboka okusigala nga kibanja. So nga ate ploti nakibasomesa dda nti ploti
kye kitundu ky'ettaka kyonna oba kyenkanankana eka 10 oba desimolo 10 naye nga kiina enamba ploti namba gundi ku bloko namba gundi naye lwakuba nti tukirowooza nti akataka akatono ke ka ploti so nga n'akataka akatono ssebo kabeera ploti weebale nnyo kakati ekirala kibadde ekirala kyetuga nti ewantu wano abaana bange bannyinaze baganda bange bakoddomi bange ne balamu bange kubanga nazudde nga abamu enkima ye yabawasa mwafisse ku Lungala Estate eyo baleeta empambire ababadde basaba Lungala Estate eri out of market baleeta empambire ku mata kati empambi ku mata gali nagu mata ategasusa mata oli bongo omanye kitiribita waliwo amata bawagala bako batwagala bako gitwayitanga amata g'Kenya amata gatafa webale yego tugenda kussa mu estate ng'otuuka ozimba kubanga baliraana tugenza okugula n'amasanyalaze bagambe amasanyalaze weegali osika busite wali tisimanya muti gumu naye amazima nti nze nkakasa nti ekibaawula bigambo oba linnya lya kifo naye ebiri ku Lungala ploti efaanaganira ddala n'eri amasanyalaze weegali baneighbors maliradi sana distance okuva ku kolansi okutuuka wali wennyini nnyini tekikwetaagisa boda otolinyawo boda ekituufu kiri nti ettaka lino we liri manju wa mpambire weebale nnyo kati so zendaba bifaanaganira ddala kumpi ne Lungala oba wano wasingako wali obulungi Lungala abadde kilomita 3 naye wano bwe kiba ekinene ennyo ndoza kilomita emu bwe kiba engewera kati otambulawo butambuzi kikwetaagisa kulinnya pikipiki kazi ogambye lunaku ki bwe baba bajaniriza enkya mu lutuwe nammwe mweteeketeeke n'oluddako beeteeketeeke oluddako bajje n'olwokuna mweteeketeeke olwokutaano bakonkone oba n'olwokutaano mweteeketeeke paka bbalaza lwa 6 olaba otya tugite ku lwokutaano tugiteekedde katale mande oyebale tubawadde olwaleero tubawadde olw'enkya ku lwokusatu olwakubiri leero lwakubiri mbala nnaku zibawadde enkya ku lwokusatu tubawadde ku lwokuna tubawadde ku lwokutaano maama nga tebeeteekateeka naawe ne Sande paka bbalaza abantu bangi badde banga nti mwami Lugonvu kakati okitusulako busuuzi bwoti estate weeri ku bukadde 7 Abagala rentals fuuti 5 kwa 5 abantu bangi babadde olwe yagamba nti mwami Lugonvu ate kakati abantu bawa ploti ntono ne mubuuza nti gwagula wanti sinnagula konze kyekikulemeza okugula olinze ekinene kyotayinza naye sijja kugula 5 kwa 5 konze nti ojja kuwunzika nga togulidde ddala kubanga naawe yeewanisa 5 ku 10 atudde kuyiika agamba nti oli kakyako weebale nnyo kati gwavuma owa 5 kwa 5 ng'ate gwe toyina ddala ewali abadde ku 15 kwa 2 gendako ensanje ewali kube 15 kwa 2 kekali ketwagamba nti obuuzanga yali aguze ku ttaka gobanga weebuuzaako naye taligulangako tomalanga biseera byo naye omuntu atalina bizinesi takusobola kusomesa bya bizinesi n'olwekyo puloti zino nzikoze nga nzibalidde bannyinaze nga nzibalidde baganda bange ab'omutendero ogwo bannaggwadda mutulindemu tujja kusaba okululeza kankubuulire mwami Yusufu njagala omuntu wange owa wansi bwe nabadde nfaanana eggulo bwe njagala nga bwe nagula akapuloti k'ebuddo naye afune waatandikira mu kaseera kano Lugonvu ng'asobola okusula ku yiika bw'aba agyagadde singa teyafuna muzimu gugula kataka kitegeeza tewandibaddewo foose mufoosi ng'agenda kusisinkana kino omala kuzimba n'omanya nti nolyoka onyumirwa okwongera okuzimba n'olwekyo mbeegayiridde
ne bwe munajjanga abanene bagirenga badda ku bbale muvunama mutulinde mpambire estate y'abaana bange kambayite n'abaana bange wadde abamu bansinga emyaka y'abaana bange bamufuna mpola nga baga nti mwami Lugonvu njagala ewantu we naazizika naye ate ekirunyiza kisinga okunsanyusa waba nabo bakimanyi ti wano tebagula kibanja wano bagula ttaka ogula mu ttaka newankubadde nti ekyapa batakifunye si ggwe obuuganyo ba kampuni si yebeeganye okubawa ebyapa wabula sayizi eno yeeganye okufunyisa ekyapa naye okuva wano mu kampani oba oguze ettaka era oba n'obwannannyini nga wattaka so si kibanja ewantu awo wagenda kubeera ku bukadde 7 fuuti 5 ku 5 jangu ozimbe ne banno abatandise okuzimba era gye bali ssebo omukyalo oyo waliwo omukyalo gwe nalabya nga waali ddala gyali mulese nayo namulabye ng'agira yabadde afumbira amasaiti ye yabadde afumbira abazimbi be amasannyalaze weegali bulungi era edda ffe tumugamba waayo maama katuyiseeko wano enkoba zaffe tuyiteko wano nti kale mujja ddi nti ate kola tulwabi tutema empenda kiki nti tutema empenda kati ki ekigenda wano nti ate era nti Balugonvu be baffe obadde obulya bawulire nali mbawuliddeko kokko ti yeffe kati timwe muze wano obunaku ngaawonya okubeera wano nga nsanyusa okuba ne baki ne bannayibba abakoffe nti yes ndi musanyufu nnyo nalumwa nze kankubulire tewali kigambo kinnuma ng'omuntu nti mwami Lugonvu akapoloti kakyali onuga nti kaweddewo nakanfudde nze ekitiibwa oba mwesiza bubi kulungala gyemiranga gye nafuna ku mpambire kati tukomyewo empambire ng'okuva ku kolansi otambuzaawo bigere teweetaaga kulinnya boodabooda ne bw'oba mulwadde wa musujja n'omutambuza kutambuza n'atuka nga mpozi nga wakusitula busituzi tuli manji wa tawuni wetoola bwetooloozi noyambuka emanji wa tawuni ku lusozi obeera waggulu nga Masaka Road omulengera tubawadde olwaliro mweteeketeeke olw'enkya mweteeketeeke ku lwokusatu ku lwokuna weeteeketeeke gw'ogamba nti njagala konfaminga akasente oba weekali ku lwokutaano weeteeketeeke naye nze bw'embeera eyo nga ze sigenda kutuuka mu nnaku ziri akasente kange mpulira nkayina lwaki simba sikaleeta mu nnaku zino ez'okutugamba okweteekateeka ogenda okumaliriza nga nze olwedde gyendi ogenda kunkubya emigo gitya era ekyo yensobi ebadde ekolwa ng'abantu bankubira essimu nobuga nti tuggulawo Lwakutaano naazikuzizika eno ezo zange ziizo tuggulawo estate nga musigaddemu puloti 10 kakati emigo gy'ogenda okunkubya kwe kutuuka ku Mande ng'abantu bagamba mwami Lugonvu watugamba oggulawo ku Mande nti ziweddewo lwaki tabikusinisa tonkubya kyonna kyekiri mwe mweteeketeeke naye okujjako ligaga nti mwami Lugonvu ku Mande nyiza okuba bbize awo wo osobola okukkiriza akasente kono okadipositinga naye obanga okimanyi nti Mande ojja kusobola tusobola okulinda Mande however nti jamu yaabaawo era kyekiri nti kyetugamba nti bwe tugamba tukwate ssente z'abaana before abamu bakikola kubanga olwedde ku akawunti kubaako abantu abali ku waiting aga nti nze eweddewo kaninde naye bwoga nti obaga nti asobola asasule kati tutuuse okutuuka ku Mande nga tewali nga tewali akolaki naye nga wagazi tujja kubalaga estate eyo ku lunaku olwokutaano enkya Lwakusatu olwokuna estate eyo bwe yakula amakubo gaayo tugenda gibavugira okuvira ddala empambire mu tawuni tutambule ffenna nga tukulaga nti kwetagisa eddakiika emu okutuuka ku ttaka n'olwekyo gamba nga bwe nti bannyinaze ne baganda bange bwe tugwa mu range emu fe abakyeyiiya naffe twagala okugula ku ttaka lyammwe abagula eri obukadde 2 naye Mukama atusobozesezza bukadde 7 mu kaseera kano naye ekyeyo kituggwako emyaka gye tugendako tukoze emyaka 2 tetulina ke tulaga twalinda ebinene biganye tetumanyi oba tunaabifuna gwe naweereza ssente zange namuweereza obukadde 15 n'agulya nsigazzaawo 7 guguleemu kano waakiri kabeera ekijjukizo nti zino ze nataasa n'olwekyo tugenda kuba na poloti za fuuti 5 ku 5 omuntu ajja kwebuuza nti fuuti 5 ku 5 yenkana etya obunene bw'oba ng'ozimbamu nnyumba y'amaka
osobola okusamu ennyumba ya bisenge bisatu nga kuliko amadiira 2 dining ne sitting nga kuliko shed n'osigazaawo akajja akatonotono osobola okupaakinga n'abaana okuvugira akagaali. Bw'oba ozimba rentals ng'ofunye pulaani omulungi osobola okuzimbawo double room 3 naawe n'ofuna wooteeka eyo webale nnyo double room 3 naawe n'ofuna double room yongere self contained bulungi ng'ogisetingidde kweno ne musigazaawo n'olujja lw'omusobola oga nti wano we tuyingirira n'okufuluma. Kitegeeza nti omuntu atandika kubanga n'etaano ku 10 gye twagala ate era nga n'obusobozi bwaffe obuzimba kubanga omuntu agula 5 ku 10 sente zo n'azisasula ate ng'okufuna ezizimba mu 5 ku 10 miranga era ng'obusobozi bw'alina asobola kino era azimba mu 5 ku 5 kati nasooka ne mmanya abantu bange era alubaga mwami Lugonvu kati toyinaako kumpimpi kati toyimanya abantu era nange babadde nga bambuuza konze mwagamba sindikira eno mbajulize eno ewu konza nze ndi musaveya ndi mupunta simanyi kulitunda simanyi no babula manyi kulikuba manyi kulipunta tegezo bagamba ekintu ekimanyi nti omuntu akuwa poloti emuyenga nagano gituna nabanga akuwadde kikolimu afaanana ng'omuntu akuwa ekirabo kya hama n'agamba togitunda toba gikozesa ki yabe naye toyina busobozi bugimaintaining akuwa poloti emuyenga nga toyina busobozi bugizimbamu busobola kuteekamu kigwanidde kugigendamu ojjukira gwe natwala emaya ng'ezigula zirina naye nga bw'atunuulira ebiriwo yatuukawo nga tewali nnyumba ya bukadde 10 naga nti wano si wange sobiramu yempambire sente nziyina naye wano ebiri wano si wange. Yes, Bwana Lugonvu abantu tubajjukizeeko babadde babuuza nina ekyapa kya sente mmeka kikyusa n'akomaawo okategedde bekalese nyina ekyapa bakikyusiza mmeka bakikyusa sente mmeka n'atamanya nti okukyusa ekyapa batunuulira bino biki byokoledde ku ttaka eryo biki byokoledde ku ttaka eryo developments tulantandikidde mu musolo omuntu ayina 5 ku 10 yes kati olwaleero biri tubivuddemu ebikadde kati tuleeta ebipya kati ekiriwo olwaleero kino kipya ye Uganda kati gye tulaze gye tuyingidde basooka kutunuulira developments kizooyina ku 5 ku 10 abantu mbadde munyaga gavumenti nina ka 5 ku 10 developments kyeziriko nti niru kati olwaleero topography map etekeddwa okuba nga eri attached to eyo gy'ogamba 5 ku 10 erimu ki eyinza okuba erimu kalina ng'erimu kizimbe kino nga kino ezo sente endala sebo mu njogera ennyangu naye tukomewo mu baffe abali mu mpigi nti bw'oba oyina 5 ku 10 ng'egwa mu mpigi wonna mpigi sigenda kwawulamu kebe town council oba wa kwata emitwalo 7 baba bakusedde kinene nnyo kakadde ekinene baba bakusedde nnyo kakadde ya 5 ku 10 ogikyusa eyo gye tuyita direct transfer okujja mu mannya ga mwami Lugonvu oteeke mugagu ebyapa ebyowa abantu kimwetaagisa kakadde ku 7 era waliwo n'abaga nti ate kaakati baŋŋamba nti era bankubira mwami Lugonvu nagula ettaka ewagundi naŋŋamba ettaka mpali ya kyapa ate ekyapa tekiri mu mannya gange era ebyo nange babinsomedde nnyo omuntu waguze ettaka bwe mba simujuliza kuddayo muyambako n'entwala obudde n'ensooka musomesa n'amanya kikyayina na kikiyagula bye bino bw'oba ogenda ggula ttaka ng'ogula ttaka kekali kenagamba nti sooka otunuulire omuntu gw'ogulako bw'oba tomwekakasa togula musabe ploti namba ne block namba ne counter gikubuulire wa ettaka lyagenda okuguzaako gye lisangibwa funa omusaveya agende mu land office asooka kukolera search tumanye ettaka eyo teririiko encumbrance esobola okuba mortgage
caveat n'ebirala ebifaanagana ng'ebyo. Ettaka teririimu nkaayana, teririiko bulemu bwonna lyagamba lyeryo. Bwe kiba kiggwedde ekyo akubuulire bunene ki bwakuguza. Bwakuguza omusaveya mutwale ku nsiko asooke asaleko akantu ako era akaawuleko okuva ku kino kyetuyita demarcations akademarcating onguza 5 ku 10 kyokka ekyapa kyondaga kyayiika erusi eka 9 ekitegeeza nti tulina okusala 5 ku 10 weebale nnyo. Ekyo kyensomesa tekifaanagana nga kino kuba gwe ekyo bawa kibakoledde dda. In fact abantu bano ekyo bawa kibakoledde dda nti osanga n'ettaka nga gwalina okwesalako. Weebale nnyo. So nga ate mbano Balugonvu property consultants ettaka liba ddene ndigwako nga ddene eyo nenkwata ejjambiya neŋŋenda nga ndikola ki ng'olibejjula nga ndisalaasala okusinziira ku obwo obunene bwe tukola ki bwe twetaaga oba mwe bwe mwetaaga. Tuzzeeyo wali ekyo bwe kiba kiwedde tutegedde ettaka lirye good ne ku nsiko tugenze tumaze okusalako akatundu kaffe teri atukubidde enduulu jangu osasule. Wano mu kusasula kkiriza omupunta abeewo obusente butono bw'ogenda omuwa so nga ate bw'ogenda munnange ewa lawyer consultation fee ogimuwa naye ng'ogenda kugana ebigambo 3 oleke 10 olireseeyo. Kati wano mu kusasula akuwe photocopy y'ekyapa akusayininge n'olupapula lwe tuyita Uganda mutation form twalusomesa ku mulundi guli onaguza. Yes, olutukkiriza kukola kikusalaku kano ka 5 ku 10 akako singa obisanze nga si biteeketeeke nga mu Balugonvu bwe bakola. Kati era kino kiri bwe kiti ndoza katukibasomese endagaano ejja kusalawo ku ekyo. Musobola okukola endagaano ng'esoma nti Mukasa Yusuf nguzizza Ssentongo Frederick Lugonvu eka y'ettaka etudde ku ploti bweti ku kawunte bweti ne tujja wano we wali akawayiro nze Mukasa Yusuf kinkakatako okukolera Ssentongo Lugonvu endagaano nkakafu nnyo oba wuliriza kano kikakatako nze Mukasa Yusuf kinkakatako okukolera Ssentongo Frederick Lugonvu. Kitegeeza ne bwe mbanze siriiwo any administrator azze mu bigere byange kiba kimuka nedda kikakatako gwe tumendi kati addawo wano amaze okufuna letters of administration papers z'obusika afuuka gwe. Kitegeeza ki olina okumaliriza ebyono kubanga yagamba kyali kimukakatako. Kati ate bwana Yusufu kyabadde annyonnyola ne kikomawo wano. Yes. Nze Mukasa Yusuf nguziza Ssentongo Frederick Lugonvu eka y'ettaka ku ttaka lyange eriri ku bulooku 91 ploti 1017 Mpigi Mawokota mukkiriza okwekutulako biri mirundi ebiri luli akuguziza yakutula. Yes. Ate wano akukkiriza kitegeeza kati gw'omanyi ddi lw'oneekutula lw'ogenda okusalako ettaka lyeryo n'emisoso gyonna gijo oba costs oba charges zonna zigenda okutambulira mu nsonga eyo gw'omuguzi gw'ogenda osasula kuba waliwo eyambuuziza era ekibuuzo kyali na kuno nti kati bwe mmala okugula ettaka lyange nga nze nina okwesalako wamma nze nina okusasula ssente ezo ye ziba mmeka okkiriza okwesalako oli wadde mubuga nti nkugulako naye gwansalako gw'onoosalirako kalimu bubi okusalirako okujjako ng'oguze mu kampuni kekali ke twasoose okugamba nti tunuulira omuntu akuguza ettaka naye oyinza okugamba nti okekkereza bukadde 2 ng'ogula muntu ku muntu direct deal ya muntu ku muntu okwesalako ye naga nti nja kukusalako n'atakubuulira ddi naki kyakusalirako kuba jjukira wano bagwe weesalirako obudde oba obubala nga gwe weesalako obudde otandika obubala ate wali obudde watya bubala naye wano obudde obubala ontegeeka bulungi nekyoteekamu oba okimanyi era oba osobola okubuuza
netwataddemu bwe kiti otuuseewa naye jjukira wali okubuuza kukuba kutono nnyo kubanga wamukkiriza akusalireko kati ajja kugamba leero enkya kugamba B lyagamba C yavaako ne D teraba talina kyakulagawo nti kyekino ekikolebwa oba ekikoleddwa ekyo kikyamu kati naye obanga gwesalirako olupapula mutation form twalusoma era kyendowooza kati tulumanyi ateekwa omukono teerabira te nitwongerezaako obufaananyi ku mutation form eyo ku mutation form even ku subdivision kuyina okugendako kati akafaananyiko obadde okimanyi kayina okugendako abantu baddizeeyo wali bawe exact answer oba general answer otyo mu kugeraageranya kino kye mbagamba emiwendo gye ngenda obbagamba si gye gyenkomeredde gikyuka okusinziira ku Uganda nga bwe beesazeewo kati tugenda ku eka walina kulaza 5 ku 10 kati nkulaga eka kati ate mwana wange eka ateemu ate si ya bbeeyi nnyo ate kwenkana 5 ku 10 obadde okimanyi kiva ku ki ngereka ya misolo abavuga emmotoka kyeva mugamba nti bw'oteekamu amafuta amangi bwe emmotoka enywa kitono yo era nze nsasira omuntu agenda e Masaka kifaanagana na kino omuntu agenda e Masaka akateka katono katwalira sentensi nyingi naye ate bw'ogenda okutwala nti kati ntongenda kukyusa eka tesukka bukadde bubiri so nga ate eka emu okujjako oli ng'agisaze mu ngeri nzino ntera kiyita volongoto naye wabanga atudde n'agikupulaningira bulungi nga nze nga n'amakubo gonna amaze okugateekamu agali standard ekuwa 5 ku 10 poloti 7 nga kitaddeko ka poloti basobole okukitegeera amangu basobole okukitegeera amangu yes ekuwa buploti nga bwenkiyite bwe bakiyita naye bakitegedde abantu baffe bakitegedde ekuwa obutundutundu 7 so nga bodja buli katundu ng'ogenda okasasulira emitwalo 7 dira emitwalo 7 okubisemu emirundi 7 ze bantu badde osasulira ki ekyape yes bantu badde osasula omusolo ng'okyusa ki eka naye ate bano nkugambye nti eka kaseba ng'egwa mu mpigi kwata obukadde bumeka 2 kiwedde kati waliwo ow'emitiyana bambi ow'emitiyana oba kuolinga oguli obunoba oguberera oba onoba owulidde programu eno ettaka lye waggula olina ebyapa 2 ekisooka ekimu kya direct transfer ekirala kya subdivision alina okwesalako yes subdivision ate ey'emitiyana teringa yawano mpigi bali expensive nnyo ate mwana to anti kati bayonooneka baboonoona bweba tebayonooneka baba tebaboonoona bafuna ba clients batono ne Luweero olaba Luweero ekyapa kyetukolera wano emitwalo 7 Luweero kikolerwa akakadde kamu n'ekitundu kubanga ba clients batono kapulinti kano kokka mukama wangu kafuna Luweero miliyoni ya sente kati mbuulira service charges biki n'omusolo n'ebikisigadde kati n'emitiyana bwatyo bakola ki kati subdivision esookerwako eya eka omanyi subdivision ya eka ne eka 2 yonna tugitwala mu mugeto ogenda kufuna obukadde 3 n'ekitundu subdivision yes eya eka 2 n'ekitundu subdivision ey'emitiyana ne Luweero kati bw'oba tolina bukadde 3 kitundu sooka owummule so nga ate wano ebyo mbyerekedde malidaadi nnyo mbyerekedde mu mpija kyali bulungi lwaki nti yafuuse Wakiso naye gye tukoma okutambulira kayiringita ako tugenda kusisinkana ki akasozi ye Wakiso kati bwali mpiji ye Wakiso n'okukulaakulana we wali ettaka kati eriggulwa buli mmotoka yonna etunulaawo nedda baguleeyo omanyi nti ku buli wengula estate either maaso gange oba emmanju wange wabeerawo omubaka eyaguzeewo yes nanti kati Wakiso tekyaliyo ttaka waggwaawo
okujja kungulya kuguza buguza nyumba ate mbaamu akataka kaba katini bwe kati nga ka commercial ne commercial olio waabanene soso waffe waba lyabakolamu nga tomusobola nga tujja kusobola nga kali konyumiriza wano kyomusajja sente zigula nga aziyina naye agenda okutunula developments eziriwo n'agenda okwebalabalamu nga tajja biyinza ana yagalina naye yatuukawo ng'ennyumba eri ekyengulu zonna eziriwo nga ne neiba wa muliraanye ali mu kusitula kalina nga ye ajja kubanga yaswala kambeere nze yagula mpambire 10 ku 10 kambeere nze yagula mpambire 10 ku 10 aba amaliriza ati nga abasajja basudde express batandise jiwa akakola nagenda bukoto wano waliwo abakulu abaali bampise nga baagala mbasomese byembasomesa akantu ako nzo ka mwana wa mukulu akafaako ze ngenzeyo nsomese balina byagala nebuuze kaga jangu onsange wano kati ngenda natunuulira emmotoka eziriwo eyange saagiteekawo n'ogiteeka ku pembeni saagiteekerawo ddala najijjawo ddala njitwa nejita ku luguudo bwe negireka eyo nedyoka nzijja nga ndi ku bigere ng'oswala kabisa nga nswala n'okuswala nefaanagana gyefaanaganamu naziri eziriwo naye nga ye otya nga nkoze ensobi nenkwakkula kweno nenjikatatakulako tebaatwala akadingidi kange ntayi sigenda saagiteeka bwe nnyingira munda nanoonya nsabe kaba ka juice byannema nga ndaba waliwo nankana ecupa nga empanvu bweti nembuuza ku munnange eya bukadde obwo konze ki bukadde buna ate eyebbeeyi entono nti bwoba togimazeewo nga bagikuterekera wali pakalono dweredda ge mabala gye batereka omwenge naye nga balina obuntu bwebutibutini bwebutegatatimanyi kati naye nga ka mitwalo 2 katini wiika tetwanateka wali mulaba nga sasudde emitwalo 10 era obakasa mu ttama tewandigivuze konze bannange kirungi nnyo so tukomyewo wamma ku nsonga zaffe ez'ettaka abagoberezi baffe naye bebityo bwe bifaanaganye so kati mitiyana nyabo babadde bonna ababadde babuuza subdivision ng'eyo eri wakati wa eka emu ne eka 3 nga tekuli musolo ateeketeeko obukadde 3 n'ekitundu kwe kuli ki kwe kuli ez'omusaveya ez'okukola ekyapa ekitannaba kukyusibwa kudda mu mannya agago oba goyagala n'omusolo kuba kisooka kubeera nakyo musolo era kisooka kukiwandiisa kyovula nga kiba kifuluma ne instrumental number eyasasudde omusolo weebale nnyo tho kiba kikyali registered mu mannya g'oli eyaguzizza naye interests ezo zirikeddwa okuba nga ziri registered so za transferringa nateeka mu mannya agagwa gwe omuguzi then ayabadde eyambuuzizza okukyusa genda onoonywera obukadde 2 eka naye anoonye obukadde bumeka 2 mitiyana wewali ettaka lye Uganda naye ebyapa bya boza abaagulamu estate ya bozo noowo waggulu otuuseewa tulina progress wano kasozi teyafuluma waliwo kano baali babibanja wano woowetera ku ssomero lya Mpigi College bagumiikirizeemu naye pakadi bagumiikirize kisiwala ebyaffe byetukola muno babimanyi naye bozi oli omulala oyo kiri oke yafulumye oyo kiri oke abaagula wano buli alina ploti ng'ewa defense abo bakamanyi buli alina ploti okuyita ewa defense waliwo ebyapa byammwe byafulumye okuyita ewa defense obayita Kimbugu boza yes buli alina ploti y'Ekimbugu ebyapa byafulumye mujja kujja mu binone tusuubira mu bbanga omwezi guno nga gugwako tugenda kuba tufulumya Katende ni Katende tuyina Pambire tuyina Kakoola phase 4 neja kuba efuluma mu kaseera ako mu mwezi guno nizo okutebaza banywanyi abaluwengo General Hardware Limited
tugamba gwe wenna ayagala ebizimbisibwa eby'omulembe genda banafa ba Luwengo General Hardware Limited bajja kubanga bakuweereza bulungi basangiwa wakatene na Mutamala ku Masaka Road kilomita 3 zokka ku Kidde nakawuka ng'owetedde mu katawuni k'e Katende awo ne bw'ogamba bodaboda ntitegala kuntwala ku Luwengo General Hardware eri awo Katende na Mutamala bajja kubanga bakutwalawo balina ebizimbisibwa eby'omulembe okuva makampuni ag'enjawulo ageesigika balina material gwe weetaaga okutandika ennyumba y'oku musingi kibayita okutandika ennyumba ku musingi y'ensuuluulu okusima omusingi ndowooza va ku kya seminti balina okutandikira ku nsuuluulu gye weetaaga okusima omusingi ne bw'obanga tunnassaawo nsuuluulu nkukanti wakyaliwo ensiko neetaaga ejjambiya n'okusaawawo era ejjambiya bagirina balina okutandikirawo paka lw'omaliriza ennyumba yo ng'ogisiize rangi va ku mabaati paka ng'ogisiize rangi ekitegeeza nti buli kye weetaaga okuzimba ennyumba yo ogenda kisanga mu ba Luwengo General Hardware Limited abasangibwe Katende na Mutamala ku Masaka Road awo owetera Katende mu tawuni kulide nakawuka ojja kubanga basanga bulungi ekizimbe kinene era bali ku mukono gwa kona kubanga ovasaidi z'ejjandira babeera ku mukono gwa ddyo n'olwekyo gamba nti gendayo bajja kubanga bakuweereza bulungi nnyo nnyini ddala essimu kweziri wansi awo ojja kubanga bakubirako okubeebuuzaako waliwo abalina ebibuuzo ebyoga nti mwami Lugonvu nzigulawo nti akawunti mu Luwengo General Hardware buuza bo bajja kulungamya kubira omukyala babiri muweereze message ku WhatsApp omugani nti njagala kutereka mpola mpola nammwe nkikola ntya njagala kuzimba nnyumba naye sente buli kenfuna kendya ebizibu tebiggwayo njagala nga ntereka mpola bwe naawezeza materials gyeyo ojja kubanga oyogera nabo banafa ba Luwengo General Hardware. Bwana Yusuf sewa nze sijja kulimba era ojjaga nti mwami Lugonvu vibe ngeri waggulu ndaba bawala bange ne batabani bange nga babuukabuuka tugulewo ku mande naye nza okuteekateeka ku lw'omukaaga enkya ku lw'omukaaga mba mmaze okuggiisa nkubire mutabani wange ate nze mbirwamu omubuuzi oba atise eddoozi egenda okutereeza ensonga mutabani wange enkya lwakusatu doozi ewanike etereeze sebo wanyi mukulu doozi ogifulumiza doozi alina wakufuluma Erewe inakera bukezi kumacha shawe munga weini. Amafuta gennyini diesel mulimu mu doozi oba nkalu. Amafuta yoto bitya. Kale. Kantoke mali dede kantoke communicating nabo. Aho tujja kulaba ekikola naye byamafuta byesibo ki. Aya basi. Nakitegere kyali live ku mukoto. Muleke mutabani wange. Kati awo doozi enkya. Kitegere kakasa. Ogenda kubeerayo nayo. Nga bulijjo nja kuba omulimu gwaffe tusendere wantu ku Lwokuna tusemu amakubo kusetinga makubo Lwokutaano tugibalage kwalira n'ebisigere ku Lwomukaaga buli omu akole kyakola ku Mande kujjula waliwo aga nti mwami Lugonvu ekituufu nsusse okufika akange kabeereyo nja kukkiriza naye abasobola okulinda tulinde ku Mande tunagigulawo mu butongole fuuti 5x5 ku bukadde 7 abaagala naddala okuzimba rentals ez'okusula kijja bakolera nnyo kubanga wasufu wabalagavu amasannyalaze weegali ate walengera era wagwa mu butuufu walengera walengera siwaanangako naye nzikiriza okuba kalungi estate emukuze naasinza okuba nazo kalungi nga nti malidaadi lwaki tetusibula mu Uganda abadde atulaba oluusi bakumbuuza twagala ku saveya tuwe ku namba bawe enamba yo abagoberezi baffe abatwegasseeko olwaleero n'abanaatwegattako n'enkya na luli gwe kavuna oba ng'olabye pulogulaamu era ng'era ogoberera Lugonvu Show amannya ndi Mukasa Yusufu ndi musajja mupunta ndi musaveya enamba z'essimu nina bbiri ate tezikyuka eya 0772 44 33 MTN nga yakatuuka muno neefuna ennamba eyo 0772 yes 44 33 74 ya WhatsApp erine ku WhatsApp
ate ya 0755 n'ennamba eyo yennyini era namunya 3374 mukube musindikeko ebibuuzo byammwe nja kubaanukula okuggyako akantu kali kamu nti bwe ndwawo okwanukula ebibuuzo mbeeramu kabbize naye oluvannyuma nziramu nenkola ki nenyanukula ebibuuzo byammwe bw'okuba essimu n'olaba nga sikwatiddeewo essimu yo giwe muwakire eddakiika 5 ku 10 oddemu okube tolowooza nti ŋŋaanye buganye neewulidde nedda abalungi sigadde nze yoyo Mukama bakuume. Mwebali nnyo mwebali ddala tujja kubanga tuddemu okuwuliziganya akadde kano katuyamba okweteekateeka nnyongera okwetondera baganda bange abaafika oba abaafise ku estate ey'Empambire eyasooka abaafika ku estate y'Erungala gye twakamaliriza katukumyewo Empambire emmanju wa tawuni y'Empambire wennyini awo we wali estate yaffe empya ku bukadde 7 fuuti 5 ku 5 kansooke nkole ku bantu bange bano bambi bafisse nnyo bangi nga bafika kansooke tubafeeko fuuti 5 ku 5 ku bukadde 7 bafuukeko ba landlord abaagala okusiba obuzigo bwabwe basiba obuzigo bwabwe bu double room omanye nti nange waakiri ekyeyo kikunguddemu kano omwaka gwonna gwasooka ne gugaana naye wano mwezi ogw'omusanvu wennafunira enteekateeka eno bangi bajja kujja mwami Lugonvunde bwe nti ekitole nnyo tujja kutandika n'obukadde waakiri 5 omuntu alina obukadde 5 nja kukkiriza okutandika ka balance okasasula oluvannyuma tutandike n'obukadde 5 ka balance tukasasula oluvannyuma estate bwetyo bweri tujja jjo kulaga ku Lwokutaano mu butongole weyambisa akadde kano okubanga weteekateeka nze Ssentongo Frederick Lugonvu tubadde banafa balwengo General Hardware abakutuusaako programu eno mbagaliza birungi byereere mubere bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Mwalabya Lugonvu. Mwana wa mama.